With us today, NUP leader Mr. Bobby Wine, who himself has been a subject of institutional harassment and who said that his wife and children fled Uganda for fear of their lives following the January 15 presidential election. Yes, nkulisizaayo nnyo kulika obwakedde gwe mukwano gwange oli ku UG Update TV okusinziira okubanga otuwuliriza. Bakulisaayo nnyo mu samiti mu lukuŋŋaano olwabadde e Belgium olunaku olw'eggulo. Buli kintu kyatambudde nga mwabadde musuubira. Omukulembeze yayogedde era ensonga za sabumiti nze ffenna twaziwulidde. Nnyina kubanga nzibaleetera tumenyeemenye tulabe samiti zino zituyambye zitya, zitugasizza zitya nga bannayuganda, za mugaso oba ziri useless oba zibadde zitumalira budde. Ebyo nabyo nooteeka okubimanya. Nagambye edda oli ku UG Update TV gwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali emitala w'amayanja mwebala omulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'eggendo mu maaso n'okubanja obwenkanya mu ggwanga lyammwe. Jjukira si buli ali e Bulaaya nti nno yagendayo nga yeesimidde. Abasinga banyigirizibwa mu nsi eyaabwe wano ewaka ne basalawo bagende bakakkalanyize ebunaayira. Kakati naye katusuubire nti ebintu bijja kutereera, bijja kuba bulungi era mujja kuba muddizibwa ewammwe ku butaka. Teri atayagala kubeera mu nsi ye, naye munnange gavumenti nga tennaba kubeera ng'eri transformed ebiseera ebisinga munnansi yagenda mu maaso n'okuba nga anyigirizibwa. So kwe kubanga tulaba wano nga tukolera wamu obukuyege okusobola okulaba nga tuggyako gavumenti eno efuga obumbula. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza kakati olunaku olw'eggulo twalabye samiti ng'etudde ng'egenda mu maaso n'okuba nga ekiralifayinga ku nsonga semasonga ez'eggwanga Uganda nga bagamba ekiri mu Uganda kifumba mutuku, Uganda yeetaaga kudduukirira, Uganda yeetaaga nduulu, Uganda ebreedinga, Uganda ebigenda mu maaso tebikolebwangako mu mawanga malala gonna. Era ngenda kuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulaga ensonga ze yasoose okusabumiitingayo nga ye, okumanya omusajja ono teyeeyagaliza nga ye, sitayagala kutwala bintu as personal gains. Akola ekintu ng'akikolera bannayuganda. Njagala weetegereze akatambi ke ngenda okuteerako. Ngenda kubanga nkuvuuniriramu ebitonotono eby'ensonga bye yagenze mu maaso n'okusabumiitinga. Kati mmwe abagamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutunda ggwanga lye, ali mu kutunda nsi ye mawanga g'abazungu, njagala nkutegeeze nti teri mukulembeze wano mu Afirika azze ng'ayagala kuggyako gavumenti eriko n'atafunayo mukono gwa muzungu amuyambako. Era n'onaaba osomye ebitabo ng'obikudde bulungi ng'ojja olaba ebyafaayo ne mwami oli Kaguta Museveni tumuhabulwa, waliwo akaseera we kaatuuka ng'alina okuddukira mu bazungu bamuwe ku buyambi baprotectinge famire ye. Kati gwagamba nti nno famire ya Kyagulanyi yagifulumizza ebweru, ffe tuli eno ate ffe abagenda ku gurawundi ebyoka byakajanja. Kitegeeza ensonga zino ekitabo wakisoma okisulise. Bino ebintu tuzze tubeera nabyo. With us today, NUP leader Mr. Bobby Wine, who himself has been a subject of institutional harassment and who said that his wife and children fled Uganda for fear of their lives following the January 15 presidential election. The European Parliament resolution also mentioned very serious concerns about how the opposition has been treated in the run-up, during and after the elections. We are eager to hear an update from your side. We would also welcome some concrete ideas on the way forward for Uganda. Dear sir, you have the floor. Good afternoon, you have the floor. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve
this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just General Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January, where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much, much earlier. It started on nomination day, and it went on through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also General Muhoozi Kainerugaba, who is the military chief and the son of General Museveni, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the elections, and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Most of our coordinators were arrested. Yes, obubaka obwo kansubire nti mubuulidde bulungi nnyo. Nnyongera okujjukizaako nti oli ku UG Update TV kusinziira okuba ng'otuwuliriza. Kakati agenze mu maaso n'okuba ng'asiimye nnyo okumukyaza era n'abanjulira ensonga ssemazongezi ezimu ku ziyinza okuba nga zimuleese. Ogenda mu maaso n'okubanja ba political prisoners ba bodyguard be Edward Ssebuufu abaawambibwa n'essaawa za kakati nga tebakubikangako kya mu lubaale, nga so wandigambye nti no babalanga bwemage gwe mukwano gwange ali eyo. Naye ensonga zino twalowooza nti nno tujja zitwala nga kisajja kikulu, gavumenti n'esalawo okukozesa advantage ey'okuwamba abantu bonna bonna abaali ku lusege lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga bamunafuya. Naye kino tekyamunafuya, yasigala nga ali solid. Agenze mu maaso n'okwogera ku nsonga engeri military operations we bagenda mu maaso n'okusalako amaka ge, ne bacunya mukazi we, ne bateekawo human rights violence ez'amaanyi zonna era ekyamuwaliriza okusitula famire ye ogitwala e Bulaaya. Omusajja waakunnyonnyola ekyo ndowooza aba ategeerekeka. Tomanyi famire ebiki bye bagiyisaamu.
jjukira battalion ne battalion zebadeployinga maka ge wali eri emagere ne gabeerawo okumalawo wiikisi 2 nga gali awo gakuumye gagumbye ate n'essaawa za kati bakugamba nti bakyayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ndowooza omusajja abamutuufu okugamba nti no famire ye kanjikuba e Bulaaya era agambye ne kaakati nga bwe mundabira wano nkyadduka olw'ensonga nti siri seefu obulamu bwange babusuubiza obuggyawo bwentakera buli lukya mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okulabula n'okutoa orders okusobola okulaba nga bajjako omutwe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ezo zonna ensonga aziwaddeyo era n'agenda mu maaso n'okukkaatiriza ensonga y'okusanctioninga y'okuteeka nnatti ku ba personero mu ggwanga gavumenti y'eggwanga Uganda agamba nti nno newankubadde kiba kikosa naye tekijja tukosa nnyo nga bannayuganda bwe munaba mutadde envumo nga temuzitadde ku Uganda nga muzitadde mu ku figures ezigenda mu maaso n'oku-evaluatinga eddembe ly'obuntu ye agamba takirinamu buzibu bagende mu maaso n'okubateekako envumbo babateekeko nnatti after all Uganda yonna naye eringa eri mu buwambi Uganda after all eringa eri mu buwambi ensonga nnyingi nnyo zibadde bazze okudisikasinga okutunulamu n'okusinziira ku nsonga ezaali mu Geneva summit nga baagala baziclarifying nga baagala bazipuutinge clear balabe wa bayinza okuyambira gwe munnayuganda ne Robert Kyagulanyi Ssentamu balabe wa bayinza omuyambira naye njagala okutegeeza nti bino byonna babadde bigenda mu maaso ng'eggwanga lyonna ensi at large eri ku stake. Opportunity to discuss with David Lewis a couple of days ago about the situation during the election, and indeed this looks more like a military operation, as you say, than to a real election. And for me, it's quite obvious that Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors, and at the same time being horrible to its own opposition, to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good at this on the one hand and mean to the inside. And that this state is a state as a booty for the Museveni family, and the regime can be seen today. Today there was planned to be held a Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kizza Besigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. I can only say that for me, there's no transparency in those elections, and already acknowledging the results of such a fraudulent election is taking part in supporting a regime that is, from my point of view, not duly elected. So I think that we are already too positive on that note as a European Union. So. It's said several times that the Ugandan constitution is very clear on the provisions, but apparently nobody cares, at least from those who are in the regime. So my question to our friends in Uganda is, what can we do further to support democracy and rule of law and human rights in Uganda, a part of doing what we do today, which is putting light to this situation. You request for targeted sanctions. My question to BAS is what is hindering us
if we know clearly that there are some people personally involved in abducting people, killing people, to put in place targeted sanctions. Ensi yonna ebedde lindiridde okuwulira mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensi yonna. Kakati akatambi ako k'ensembi okuteerako, Sijja mukulu yagenze maaso n'okuba ng'alina ensonga z'ateekinga kkiri era yabuuzizza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibuuzo ku nkomerero yamubuuzizza ekibuuzo wakati yasoose kwogera ku bingi nnyo. Ayogedde ku nsonga eza human right violence egamba presidential candidate okumaliriza okulonda ate n'abeera mu dduka. N'agamba nti nno ndaba ensonga mu Uganda zifaanana ng'eziri mu demokrasiya, naye demokrasiya tafaanana nga bwe tubiraba. Agamba okuggyako internet okudeployinga military operations mu kalulu kitegeeza tewaaliwo kulonda, yali military operation. N'agamba nti nno we yabadde yeekennenya ensonga zino, alaba nga Archbishop yabadde ategeseewo emmisa ey'okusabira Dr. Kizza Besigye, naye n'oluvannyuma emmisa n'esazibwamu nga bamaze okufuna akasimu okuva mu state. Ako kakabonero akakulaga nti nno Uganda terina demokrasiya. Uganda efugibwa muntu omu era yeetaaga buyambi. Era n'akyukira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amubuuza ekibuuzo, olowooza okusinziira ku bino byonna ebigenda mu maaso, Electoral Commission bye yakola bikulaga nti waliwo enkola eyali ey'okubba akalulu, era akalulu ako temwalimu transparency, tekaalimu bwenkanya. Ye ng'akyagera bulungi ng'akyanaleetinga okusinziira ku situation gy'alaba egenda mu maaso mu Uganda. Okusinziira ku bikolwa bino ebigenda mu maaso, toyinza tugamba mbu ate kano akalulu kalimu obwenkanya, tekisoboka. Era n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, okusinziira ku nsonga nga w'oziraba, oyagala nga aba European Parliament, European Union, tukuyambe tutya? Tugenda kukuyamba tutya okuzzaawo demokrasiya, okuzzaawo eddembe ly'obuntu erikyoboolebwa mu ggwanga erya Uganda? Kye kimu ku kibuuzo ekyabuuziddwa obulungi ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Newankubadde musajja mukulu twandigambye nti nno oluzungu lwabadde lulina engeri gye lumucyangacyangamu, ebibuuzo byabadde tebiwulikika bulungi nnyo, naye at least twagezezzaako mukwata empolampola okumuwuliriza. Ekibuuzo kyabadde kiriya, tukuyambe tutya nga ffe aba European Union? Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba yagaba muyambe mu ngeri ez'enjawulo. Awo yavudde okukaatiriza sanctions, yeeyogedde bingi nnyo. Wabaawo ekisoboka ekiyinza okukolebwa Munnayuganda okutaasibwa, okutaba political prisoners, nakyo kikolebwe. Oli ku UG Update TV, sharinga, commentinga, likinga. Mbagala nnyo, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.